Muli mutya abantu bange abawuliriza mwenna bassebo ne bannyabo, abaami n'abakyala, bassaalongo ne bannaalongo. Leero tugenda kutunuulira ensonga ey'okugamba nti bwe tufa ki ekiddako awo? Kyewuunyisa. Tuwangalira mu mubiri guno naye guno mubiri bubiri. Naye ate waliwo omwoyo ogutambuza omubiri ogwo. Omwoyo ogutambuza omubiri gwe bayita lubaale. Nze ngale neewuunya abantu bagamba nti tebaagala mpewo. Sisaagala mpewo, temuntunuza mu bintu bya mpewo, naye ate nga ssa mpewo era lwalekeraawo okussa empewo aba awedde. Amaanyi agatambuza omubiri gwe bayita bulamu. Abeera bulamu yatambuza omubiri, yaguzuukusa, yakola buli kimu. Era mutuwangaalira, kyova olaba ffe emmunye ezaffe nzirugavu era ne bulamu owaffe tumuwongerera ebyo bwe bityo. Owulidde? Era emmunye eno mwe tulabira buli kimu. Era lwefuuka njeru ate oba okyalina obulamu oba tokyalina bulamu. Kale oyo ng'etteeka abaawo okutambuza obulamu bwo. Kati n'amaanyi amalala gano gonna kwegengattira. Naye ate waliwo omwoyo ogwo watwalako ekifaananyi. Omwoyo gwe watwalako ekifaananyi, kubanga enfaanana gye tufaananamu si ffe ababa basoose okufaanana bwe tutyo. Wazira n'ekifaananyi kye tulina tusikira kisikire. Oluusi tuba ba mukisa ne tumanya nti mwana yafaanana jjajjaawe gundi bannange n'amumalayo, omwana yafaanana kitaawe n'amumalayo bumazi. Naye oluusi tetumanya baani be twafaanana. Naye ng'ate nabo balina be baali baafaanana, n'abaafaanana okutuukira ddala ku kifaananyi kiri ekibereberye kye tuyita omusambu ogwo. Ogwo gunnannyini kifaananyi ekyo. Kubanga gye biggweera guba musambwa, guba mutonde. Era kuno ku nsi gubeera ne copies nnyingi. Osangayo mu China naye ng'akufaanana. Mu buli ggwanga ng'olinayo omuntu akufaanana, kubanga gye emisambwa si gya ggwanga limu. Emisambwa gya mawanga mangi, gikola wangi. Kyova olaba tufaanagana empisa buli kimu. Kubanga tufundikira bakama baffe be bamu ku level eyo ey'emisambwa. Kati bw'ofa n'omala okuva mu mubiri gwo, omwoyo guli gwe watwalira ekifaananyi gukunona. Ne gubaako gye gukutwala wali embuga yaagwo, ne gukutuuza ne gukunnyonnyola. Munnange ozze tusanyusa okukulaba, kati twagala tutunule mu bulamu bwo obutambuza otya. Ne gukuteerako akatambi n'otandika okulaba bw'ozza otambuza obulamu bwo. Kati gwe kubamu akafaananyi nga mutudde n'omuntu bwe mufaanagana ku TV, abamu mwali mufunye ne ku mukisa ne mumulabako n'obeeraawo ng'owooza nabadde neebase kati nga neeraba nga tuliwo babiri, ng'omulala nfaanana ng'era ayambadde olugoye lwange bwe ruti ate nga nange wendi nyambadde bwe nti. Yes, oyo mukamaawo. Kaakati atuuka n'apoozinga ng'asooka opoozinge mu kkaawo. Olaba olunaku olwo lwe wasitula banno ne mugenda mu kyalo ne mulima ebiggya. Wampeesa ekitiibwa era mu bannange ne mpulira nga mu butuufu oli muyitirivu. N'atambuza. Olaba olunaku olwo
lwanya omwenge n'ogangayira n'osula ku kkubo. Nze gw'olaba neeveera n'empulira nga siina we njagala kubeera. Okumanya natabuka. Nagenda mu nnyanja mpeweereko, naye mukaweefube w'okuweweera nayiwamu n'eryato ddamba. Kati ekyewuunyisa mu bulamu bwaffe nti what matters si bingi ebimataringa. No? At the end of the day ebimataringa mu bulamu buno biteekeddwa okuba nga biri attached eri omwoyo. Ebyo ebiri attached eri omwoyo ate munnange weewuunye bye bikuweesa obuyinja oba bye bikuggisaako obuyinja. N'osanga akaana kakaaba kajjudde eminyira kayala ng'oyina ebyokulya obiguza mu chicken tonight obitwalira baana bo ne kakusabiriza n'okakuba tteke nva nviira mu kkubo. Tomanyi bakuzaala, nze nkuzaala. You just don't know ky'oba okoze omwoyo gwo. Eriyo feelings eziri attached eri omwoyo gwaffe nga zipointinga directly mu purpose y'obulamu bwaffe. We are supposed to be loving. We are supposed to be caring. Kwegamba tulina okuba nga tufaayo eri obutonde. Togera bukeezi nkya n'ogaa kati guno omuti sigwagalawo wano n'osala musale. No, sooka weebuuze gw'otoyagala gwo wagusimba. Bwe kibanga ddala oteekeddwa okugusala, give a justification. Ow'ensonga ennambulukufu lwaki oteekeddwa okugusala. Era ogunnyonnyole kuba si gwe wagusimba. Gubaddewo awo. You don't know why gubaddewo awo. Kugamba tulina okubeera conscious ku biki bye tukola. Ebintu si bingi ebituvunaanibwa nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Bino nno mbibagamba kubanga ndi touched. Ffe ng'abalubaale tuli aware nti okufa it is just a transformation from one life to another. Kati ffe gye tuli tekiteekeddwa kuba kya nnaku kwegamba nga bw'ogamba nti nnyoleddwa nnyo. No. We are trained to be strong in such moments kubanga tumanyi nti ng'omwana bw'akeera enkya n'azaalibwa ffe ne tusanyuka on this side, ate bw'afa eri gy'alaga naye wabeerayo reactions. Tunyolwa olw'okuba nti tetusuubira kuddamu kumulaba naye ng'ate ffe tuddamu ne tumulaba era ne tunyumya. So ebyo bye bagamba mbu simanyi ggulu simanyi geyeena, nze mu kumanya okwange bino bye mbagamba kwe kumanya kwe nsobodde okufuna emyaka 24 gye ntambulidde mu nsonga z'empewo. Eggulu ffe wano e Buganda liri mukono ewa jjajjaffe eggulu ddene. Naye Abaganda okugamba nti omuntu bw'afa agenda mu ggulu baakisalako busazi naye nga liri liba ggulumu. Kubanga bagulumiza batya ettaka okitegeera ne likola eggulumu. Geyeena y'omuntu agisanga ku nsi kuno kkiriza oba gaana ebeerako. Ebintu ebiri vital by'olina okuvunaanyizibwako ng'omuntu by'oba tosobodde kutuukiriza ng'omuntu, obuvunaane buba ku nsi kuno butya. Bw'obeera omukazi katugeze n'ozaala omwana oyo n'omukuza bulungi, nga bwe nabagamba nti eby'obutonde byo tebibeera mu buwandiike, bibeera mu bikolwa. Kakati ozadde omwana wo omukuzizza bulungi, oli mukazi naye mwana wa buwala omulabiridde. Bala aleese omukyala omulala
naye azadde mwana muwala. Kati ye tomwagala oyo omwana wa balo, ye tomwagala, naye nga balo omwagala. Omanyi muli fane. Oyagala balo naye omwana gwazadde ye tomukola ki? Tomwagala. Kakati ng'ofuna mukwano gyo nga bakuwa amagezi, mwana mutte, oba omwana muloge, muloge omuziba amaaso, tabeera mugezi mu kibiina, ajja kusikira ebintu bya balo biki. Ng'ogenda ng'olifuna. Olijja wanno era ku mulogo ng'ojja ng'obikola bulungi nga bwe bakugambye, ng'osirika. Mwana atandikiriza mpola, mba nsoma, byensoma sibitegeera, ennyukuta zitambula, ne badde ku kono nedda ku ddyo, abazungu ne bakebera, ebyuma ne bikebera, buli kimu ne kikebera ng'obulwadde tebutegeerekeka. Endwadde ezo ezitategeereka mu kizungu ebiseera ebisinga ziba ŋŋanda nga ddogo. Kaakati ekyo nga kiggwa ng'otuula wali nga weewaana, mwana namumala oyo talina kyasobola kukola. Naye ng'okyali mulamu ng'otegeera bulungi. Mwana we amala okusoma akugamba mami nafunyeyo boyfriend, Jime boyfriend. Jime nga gy'akyala, Jime nga kubambaga muwalawo ng'amutwala ng'amuwasa. Amala okumuwasa ng'alyoka akizuula nti Jime yali mufumbo, actually ye second wife. Ekyo akizudde wakati w'okumukuba embaga n'okuwanjula. Amubuuza lwaki tewaŋŋamba nti olina omukyala, nti I didn't think it was necessary. Ate n'ekirala tewambuuza. Kati mwana wo afuuse namba 2. Kaakati ne namba 1 gy'ali nga naye agenda afuna ekirowoozo kye kimu nga naawe kiwakola ki. Jime yasoma, Jime agala famire ebeere wamu, Jime ajja ewa namba 2 n'amugamba njagala abaana abo leero bagende basiibeko eri ne bannaabwe nga bazannya. Kyala namba 1 bamuwadde amagezi bwe bajja musaleko enviiri, musaleko enjala, oleete wano tumulunge. Kakati gwe madaamu kuloga ng'olyoka olaba muzzukulu wo ng'atuuka mu mbeera y'emu nga gye watuusaamu omwana wa mujjawo. Kyengezaako okubalaga, that is just an example, nti ebintu ebisinga bye tukola mu nsi muno yagala gaana, they come back to us. Oba tutegedde oba tetutegedde, kyebava bakugamba nti be conscious of what you do, be conscious of what you think. Okiraba kubanga bidda ne byeraga mu lwatu. N'osanga omusajja kitaawe yanoga emmwanyi n'amusomesa n'agaggawala n'abeera mugagga muvundu. Naye kati ng'amaze okusoma n'abeera mugagga muvundu, olw'okuba bwe baakulira waaliwo essabo nga kitaawe alina lubaale, n'alyoka agamba nti nze saakudda wa taata alina lubaale yo sitaani, nze ndi musajja munnaddiini, kati bandaba batya. Naye engeri gy'avumirira ate gye yakulira gye yava. Mulidde kati ate later age oluusi amaze n'okuritayaringa ebyokukola, atandise okukolakola obuli mulimu, yeetwala yekka, embeera etandikira awo. N'asebengerera akataka ke yagula akabusinze mu bbanka ng'agenda asebengerera. Abaana be yasomesa n'abaweereza mu Canada ne mawanga amalala. Bawoza kimu, father is very demanding, nze kyovala sikyakwata ssimu ze. Naye ng'ali mu kusasululirwa ekyo kye yakola kitaawe. Kitaawe yamusomesa ng'amusomesa na ku ssente z'emmwanyi, atuuka n'okufiira mu nju yekka. Olw'ensonga abaana bamudikira yalinga nti ye ali mu bya lubaale, ali mu bya sitaani. Naye nga yabakuza n'abasomesa era nga ku ssente ezo kwe bakola ki? Kwe basomedde amata g'ente ya lubaale Mukasa ge baakula banywa.
nga ne mu lusuku lwa Nabuzaana mwe muva emmere gye balya. Kati bakuze balaba nti oyo sitaani. Beesaze ku kitaabwe bamulese afiiridde mu nnyumba. Kaakati ffe ne tuka tugamba ekyo kikolimo. Kibanga kikolimo. True. Naye yegeye nayo ku nsi. Tugifuna. Why? Kubanga omwana bw'oba ng'ozaaliddwa kitaawo n'akkuza, you're responsible eri kitaawo oyo okumuddizaawo. And this goes to everyone. Omuntu aba alina ekirungi ky'akkoledde muddizeewo. Find time omuddizeewo. Ne bw'oba toddiza yennyini. But one good act deserves the other. Funa naawe gw'okikolera. Naye eriyo abantu mu nsi muno abeefuula ba opportunistic kwegamba nga ye abeerawo kukungula birungi balala bye basobola kukola naye nga ye talina gwakolera kirungi neki. Era nga buli omu amwogerako kimu oyo wattima. Era olaba nti obulamu bwabwe gye buggweera nga bali mu maziga meereere. Ddala lwaki wandyagadde obulamu bwo bubeere bw'amaziga meereere? So, if you want to know, myaka si mingi nnyo, ebintu ebimu bye tukola tusasulirwawo in cash. N'okikola n'osasulirwawo. Ebirala it takes time naye ng'osasulirwawo. Ekiraba okusasulako kubeera ready unless nga osobola okumanya bw'osobola okwetonda ne weenenya olw'ekintu ekyo ky'oba okoze. N'abagambye there has to be a justification for everything. Otherwise, tubisasula. We do pay. Nga ate tukyali balamu era ge yeena esinga obunene ya ku nsi. So, what happens nga tutuuse eri? Tutudde n'omwami oli oba omukyalo oyo akulaga akatambi k'obulamu bwo. Yeah, just subscribe obeere nga togenda ku missinga any session gye tugenda kubeera nayo kubanga we have a lot to learn. Bingi ebitukwekeddwa naddala ffe Abafirika, bingi nnyo bye tutasobodde kumanya. So we live a blind life. Naye it is time tutandike okumanya. Kale bambi subscribing game, liking game, sharing game. Yeah, hitting the notification button tube nga tusobola okukola ki? Okumanya nga waliwo akateereddwayo tusobola okukajjumbira. Yeah. Nze Naalongo Nalubaale, mwebale nnyo, mwebalire ddala.